tegeeza abakyala nti tubategekedde semina y'abakyala. Baani abategese? Pearl FM etegese semina y'abakyala egenda kubeeraawo ng'ennaku z'omwezi 18 ku Old Kampala, wali ku muzikiti waggulu ku Gaddafi Mosque wetugenda okubeera. Tuyita abakyala mwenna, tuyita abaana abawezezza emyaka 16 mpaka ku myaka 5. Mwenna mujje kubanga ebyokuyiga bingi nnyo bigenda tugasa. Lwaki tuyise okuva ku myaka 16 nti abaana bangi bafumbiddwa nga tebamanyi na kiki kyakola. Abaana bangi bali bafuusa abakyala naye nga they are not ready to be ladies. So tusaza ne tugamba ati n'abaana bano bajje 16 mujje osome weyongera okubeera nga omanya. Tugenda basomesa ebintu bingi nnyo mu semina y'abakyala ey'omwaka guno 2023 egenda okubeera ng'ennaku z'omwezi 18 ku Old Kampala wali ku muzikiti wennyini. Tugamba ati emitwalo gigenda kubeera 2 gyokka. Emitwalo gigenda kubeera 2 gyokka. Jangu wano ku maka ga Pearl FM ku reception kwennyini kw'otuukira teekayo erinnya lyo. Oba si kyo ojja kwongera okubeera nga ofuna okumanyisibwa ku masimu gaffe ag'enjawulo. Naye ng'okusingira ddala jangu ng'ennaku z'omwezi 18 ojja kufunamu. Tugenda bayigiriza ebintu bingi nnyo, enkuza y'abaana, ente okulimira awafunda, okukolera awaka gwe ng'omukyala. Nazi kuno abakyala tebaakolanga. Era ensonga lwaki olaba nti obufumbo bwawangalanga. Lwaki tusazeewo nti naawe tukuyigirize okolera awaka. Kino nno kiyamba okutebenkeza omutima gw'omwami wo. Jangu mu semina y'abakyala ng'ennaku z'omwezi 18 2023.